nakyo oboolaba suratul kahfi gye batukubiriza okusoma ku lunaku lw'ejjuma nabbi gyagamba nti adaa lahu ma baina aljuma waljuma, nti Allah tabaraka wataala akuwa ekitangaala wakati w'ejjuma n'ejjuma endala. Mulimu sitole y'abavubuka ababiri, abavubuka omwendo Allah tabaraka wataala yagumanyi okusinziira bwe tugenda okwogera ekikulu ky'abavubuka. Allah batunyumiza bagamba nti idh awal fitiyatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Abavubuka abo badduka nga badduka lwa ddiini yaabwe, naye tebasooka kusaba security, tebasooka kusaba mmere, tebasooka kusaba ntanda, wabula Allah tabaraka taala bamusaba obulungamu nga bamanyi nti bwebasaba obulungamu byonna bijja kukola ki, bijja kujja. Allah atunyumiza agamba nti idh awal fitiyatu ila alkahfi, nkiseera mujjukira abavubuka bwe bagenda mu mpuku, faqalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Ne bagamba nti ai Allah wekitibwa tukusaba otuteekeko okusaasirako nga kuva gy'oli, wa hayyi lana min amrina rashada, ate otuwe mu mirimu gyaffe gye tugenda okukola otuteremu obulungamu. Obulungamu bwe kintu kikulu nnyo, era Allah tabaraka taala okubalaga nti yabawa obulungamu, nti obulungamu bwajja gye bali, buli kimu ne bakifuna n'abakuuma mu ngeri gye baalimu. Allah yakugamba nga amaliriza sitori y'abantu abo nti watahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud, bw'abagenda kubbalaba nga bagiri mu mpuku walowoozanga nti batunula, wa hum ruqud nga bagalaamiridde. Allah akugamba nti law tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba, nti senga abavubuka abo wabalabako lawallaita minhum firara, gwe waali dduse, gwe waali batidde, ate mutuufu nga bebasa olwa security ya Allah. N'olwakiri kye baasaba nti ai Allah ekitiibwa tukusaba otuwa obulungamu mu mirimu gyaffe gye tukola ki. Kale yali nkola ya bannabbi ba Katonda ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okugenda kutuwe nti hayyi lana min amrina rashada, nti ai Allah ekitiibwa tutegekere mu bintu byaffe byonna bye tukola, kabibe bya ddiini, kabibe bya kukola, kabibe bya mulimu, tuteeremu obuki, obulungamu. Naam, obulungamu si topic yaffe, ne tugitunuuliremu. Wajja kwesanga ne topic gye tugendako era yeetaagisa bulungamu okusobola okukola ki, okubaawo. Nabbi Musa yali nabbi wa Katonda alayhi salatu wassalam, yali nabbi wa Allah, naye bwe yasanga Allah nga bw'atunyumiza era mu sura Kahfi eyo yennyini, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Gwanyumya n'agamba nti yasanga omu ku baddu baffe, bwe bagamba abamu nti muddu wa Allah omulongoofu, abamu bagamba nti yali nabbi, bamuyitanga Nisika Hizri, kitegeerekeka. Allah agamba nti fawajada nabbi Musa n'omwana ne basanga omu ku baddu baffe abalongoofu, bwe twawa okusaasira gye tuli, ate ne tumusomesa irima okuva gyali gye tuli ffe, wa'allamnahu min ladunna ilma, ne tumusomesa irimu ng'evawa eva ku gye tuli. Kye yasooka omugamba, yamugamba hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushuda. Obwe bulungamu obwo nzikiriza nkugoberere mu irimu yo kyenjagalamu Allah tabaraka wa taala ompeemu kwebyo Allah tabaraka wa taala bye yakuwa eby'obulungamu. Ani asaba obulungamu? Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Jangu ku majini, kubanga ffe n'amajini twakolebwa ki, kusinza Allah tabaraka wa taala. Bwe gawulira Qur'ani gagamba gatya, gagamba inna sami'na qur'anan ajaba, tulidde Qur'ani naye akyewuunyo, yahdi ila rushdi fa amanna bihi. Qur'ani erungamya omuntu okugenda mu bulungamu butuufu tuteekwa gikola ki, gikkiriza agoma ki. Kale mu bulamu buno obwensi nga tonnaba kugamba nti gundi akoze kino mukafiiri, gundi akoze kino ayingidde omuliro, gwe nnyini kuweesabira obulungamu okuva ewaani Allah, kubanga n'ebyo tumanyi bwe biyimiridde. Osobola okukola emirimu egijjo naye nga temuliimu ki bulungamu.
kale tunyikirire nnyo okwegayirira Allah tabaraka wa taala atutaale obulungamu mu bigambo bye twogera, mu swala gye tusaala, mu zaka ze tutoola, mu buli kimu kyonna kye tukola tumusabe nti ai Allah w'ekitiibwa hayyi ilana min amrina rashada, nti ai Katonda waffe tukusaba ku lw'amaanyi go otutegekere mu bintu byaffe byonna bye tukola otuteeremu ki obulungamu. Obulungamu bwebo bwenjagadde okwogerako Katonda nga naye mu butuufu okwejjukanya kwaffe okwa leero kujja kuba kukwejjukanya ku kintu ekisaasaanya mu ffe ffenna. Tusaba Allah tabaraka wa taala kitukuyingirize, ng'ate mu butuufu ojja kwesanga nga kituleetedde emitawaana, y'ensonga lwaki tusibibwa, y'ensonga lwaki tufuna ebizibu bingi, ng'ekintu ekyo ekisinga okuba ekibi ekiyinza n'okukulemesa emirimu gye gy'okola kyekyokugeya. Naam, okugeya kwe tugenda okwejjukanyako olwaleero. Osiraamu buno bulungi bwayagala nnyo omuntu atabagane ne munne, era kyova olaba mu hadiisi emu omukyala bajja ewa Nabbi Muhammad sallallahu ne bamubuuza mu makulu ga hadiisi nti kiri kiti omukyala asiibye asaala akola ki, lakinahu yudhijara, anyiiza omulirwano. Nabbi n'agamba nti oyo lwaki wamuliro, lwaki? Ensonga eyo bweri kubanga teyateekawo nkolagana wakati we n'omuntu. Amakulu ekitegeeza emirimu gye gyakola ki, gyafa gye yakola oba gyatwalibwa. Imma yamunyiiza, yamuvuma, imma yakola ki, ekintu kyonna kyokola kiki ekyamu. Ensaalwa Allah tabaraka wa taala n'agigaana ng'era ejja kuleeta obutakwatagana mu ki, mu umma, mu bantu ffe bwe tukolagana. Ate ebintu ebyo biziyiza n'abantu abalikkiriza obusiraamu okubiyingira. Ensaalwa, buli kimu Allah tabaraka wa taala kye yagaana, ensaalwa, okugeya, buli kimu. Ate gwe n'ofuuka blog ey'okubanga eddiini ya Allah tabaraka wa taala eyingirwamu abantu, kubanga ffe mujjukire ffe Allah tabaraka wa taala yatuteekawo nga tuli kibiina ekisinga obulungi, ekyatufuula okuba abalungi kiki takaliya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tuli special. Lwaki? Tulagira abantu kukola bulungi ate ne tulagana okukola ki. Ekitegeeza gwe buli lwobanga ekintu ekyo kikulemeredde nga gwe ovumaganya busiraamu n'olemesa abantu okuyingira mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala, gwe nnyini ekintu ekyokuba ng'oli mu kibiina ekirungi oba okikoze eki oba ekibuuseemu. Kyova olaba Allah tabaraka wa taala yagaana okugeya, n'agaana buli mpisa embi omuntu gy'ayinza okukola eyinza okuba nga takwatagana na muntu munne. Ekintu ekyo ebirala Katonda ayinza okubisonyiwa, naye ebintu kino ekyokuba ng'onyizizza fulaani mu kumugeya, mu kumuvuma, mu kumulyaza amaanya, mu kintu kyonna toyinza kusonyiyibwa okuggyako ng'osabye Allah tabaraka wa taala anaakuwa amagezi n'amaanyi n'amugondeza n'omwetondera n'akusonyiwa, ne Allah tabaraka wa taala n'akola ki, n'alyoka akusonyiwa. Kitegerekeka okugeya bakiyita mu Luwarabu bakiyita al-ghiba. Okugeya definition ey'okugeya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajereetera atya? Yali ne baswahaba be nga bali awo n'ababuuza nti atadruna mal ghiba, abaffe mumanyi okugeya kiki? N'abagamba, ne bamugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah tabaraka wa taala n'omubaka we be bakimanyi. Ekintu ekyo tukikozesa olwale, tutera tukozesa basahaba bayino kikozesa, ne bagamba nti Allah n'omubaka we, kubanga nabbi yagenda kibuuza nga akimanyi era nga ali awo wennyini. Ne bamugamba nti Katonda n'omubaka we bamanyi ki? Ne kakati wano naffe tulina engeri gye tukoza nti Katonda n'omubaka be bamanyi. Saawa eno entukola eyo si ntuufu okuggyako ng'ekintu ekyo kiriko nasu okuva ewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amakulu nga yakikola ki. Saawa eyo kyali kikkirizibwa kubanga nabbi yali akibuuza nga akimanyi, naye olwaleero tekikkirizibwa, tutera okikozesa.
nti Allah kakati mbaddi tuddamu nti baddamu ne bagamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam Allah n'omubaka we bamanyi okugeya kitegeeza ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba dhikru akhaka bima yakrahu okugeya kwe kwogera ku muganda wo omusiraamu tujja kiraba ate n'atali musiraamu tetukkiza mugeyo kumalaga mugeyo kujjako idha kana iswara bil ma'siyah ng'alwanagana n'okujemera Allah tabaraka wa taala ekisusse okiwulidde oba kitegeerekeka amma bw'aba ayina akamogo khalqi katonda ke yamuteekako nga ka butonde oba mulema tetukkirizibwa kukola ki kumugeya na agambye nti zikiru akhaka bima yakrahu okwogera ku muganda wo kyatamwa basahaba baabuuza ne bagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti olabye otya ya Rasulallah senga mba njogedde ku muntu oyo ekintu ekyo ng'akirina amakulu ekintu ng'akikola ayinza okuba nga ayina akamogo nyinza okukyogera ng'ayina akamogo kaddala mulema oba wandali nyinza okumwogerako nga mubtadi'u ekyo tutera nnyo kikozesa nakyo kankireete nyinza okumwogerako nga nze ndaba tasaala jama naye nga mwogerako nga taliiwo owekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba yabaddamu n'abagamba nti bw'oba omwogeddeko ng'akirina oba omugeeza faqad tabtahu oba okoze eki era oba omugeeza n'omusango okufuna ewa Allah tabaraka wa taala ntegeerekeka n'agamba nti ate bw'oba omwogeddeko nga takikoze nga takirina nga omuwayiriza buwayiriza faqad bahtahu oba omukoze eki oba omulyazamanyiza oba omuvumye ekyokumwogerako nga takalina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuleeta embeera eyo n'agamba faqad bahtahu tagamba nti okugeya kuba kuvuddewo okugeya kubaawo naye n'okulyazaamanya oba omulyazaamanyiza era omusango ojja kusangayo ewa Allah tabaraka wa taala ogeyeza wano teyagamba nti faqad tahu wa bahtahu wabula yagamba faqad bahtahu ekimu n'akikola ki nakisangulawo kozi nga bonosanga hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba nti senga tulaba ku baganda baffe abalijja mu makulu ga hadithi baswahaba ne bamubuuza ya Rasulallah fete tuli baganda bo n'agamba la antum ashabi nabbi yayitagaana nti bano si baganda of course baganda naye yali ayagala kujjuza baganda baabalijja nga si baswahaba be abali babamukkiriza kati n'asangulawo ekya baganda be n'ateekawo simanyi oba ntegeerekeka n'asangulawo ekya baganda be n'ateekawo ekyabaswahaba baswahaba bano ne hadiisi eri kyetegeeza egamba oba ogeyezza wadde nabbi teyakiteekawo wano era oba ovumye ate oba olyazaamaanyiza ntegeerekeka okwogera ku muntu ekintu kyalina nga taliiwo ate problem obulwadde obwo butusaasaanyeemu nnyo ffe buviira ddala ku bantu abasomesa abantu baffe abasomesa abantu tubeera ku mimba n'ogeya munno ng'ate musomesa muki musomesa munno n'omugeya ate ng'omutegeeza mu bantu bangi ate nga taliiwo okayinza okuba nga ky'omwogerako yakikola oba nga teyakikola naye oba olina ky'oletta gy'olese muki mu society ne ku muntu ono yennyini kiwulidde ojja kumusanga ng'atudde emimbali nga tekyali akola ki eyo ensobi tugikola naye si yaffe ya mu busiraamu kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbasaba mujjukire nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mulembe gwe abannanfuusi baalimu naye tojja kundeeterayo kutuba yonna gy'ogamba nti yayimirira emimbali n'ayogera ku linnya lya fulaani kuba fulaani ebiseera ebyo tukkirizibwa okumwogera kuba yafa teyenenyeza Abdullah bin Ubay bin Salul yali munnanfuusi naye nabbi tulina bujulizi nga yasitukako emimbali n'ayogera ku linnya lya Abdullah bin Ubay bin Salul ate nga yaliwo ngamba kumwogerako obubi n'ebintu bye yali akola ebyobunnanfuusi kuba yalimu ki munnanfuusi wabula ate yakisirikira n'okumwanyisa essaawa eyo n'atamulwanyisa olwaki olw'embeera okubanga ejja kukyuka obusiraamu butandika okukola ki okuvumaganyizibwa oba okuvumirirwa
kubanga waliwo abaliredde ku bigambo byakola n'ebyeyogera ebingi ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku saawa eno waligaa nti omutwe gusaana okukola ki naye sayyidul khalq kabaka w'ebitonde n'empisa yagamba nti oyo mumukole ki mumuleke abebweru bajja kulowooza abebweru be baki abatali basiraamu nti nabbi atandise okutta abasiraamu be balina ekintu abantu kye balaba ebweru tuyinza okukitambulirako ate nga si kituufu munda kubanga mbutuufu Abdullah ibn Ubay yatabangako sahaba wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali munanfuusa ate nga mwagaliza ki bibi naye abantu ebweru olw'okuba baali balaba nti oyo muki musiraamu nga bw'anaamutuusaako akabi n'amutta kye banaayogera kiyinza okuleetera obusiraamu okubaamu ki naksu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'akigaana era omusajja yafa nga bwe mwabimanya ebikwata ku Abdullah bin Ubay bin Salul amakulu okwogera ku muntu ekintu akikoze takikoze oyinza okuba nga omugeya ku mpisa ze oyinza okuba nga omugeya ku mpisa ze ku butonde bwe Allah gye yamukolamu oyinza okuba nga omugeya ku mpisa ze empisa zaalina embi naye nga taliiwo oyinza okuba nga omugeya ku ddiini ye ebintu byakola ebitali bituufu ku ddiini naye era nga taliiwo tufuna obuzibu bungi nnyo mu kintu ekyo ekintu ky'ogeya kigenda tuleetera obuzibu tutuuke mu maaso ga Allah nga wasala sala ttaano wasiiba naye nga ku settlement yo tekuli balance atya kati olwaleero mwemwekwemu ekifaananyi senga ffenna wano tulina akawunti ng'egendako ssente nga tulina control yaayo ng'erina control kubanga byonna Allah tabaraka wa taala ffenna tulinako control ma yalfadhu min qawli raqibun atid tetulina kyetwogera okujjako Allah tabaraka wa taala kigenda mu kikupeeni kati akawunti eyo tugiguddewo weeri oyina bakutaddemu akuuma nti senga oyogera ku Seeka Musa Ssebalu sente ziva ku akawunti yo ne zidda ku Seeka ki Musa Ssebalu kufaani ataali ekuuma ekintu ekyo kufa waliwo ataali ekuuma ekintu ekyo ffenna twali ekuumye okubanga sente zaffe teziva ku akawunti kudda ku yaani ku ya mulala ku negative osange nga wasaala wasiiba watawaanira bwereere kyobula nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakuyitana munaku mwavu lunkupe basahaba yababuuza nti mumanyi omwavu lunkupe yaani nga bagamba man la mala lahu wala dirham atayina byabugagga wadde ssente nabagamba nedda omuntu agenda okujja ku lunaku lw'enkomero nga yasaala yasiiba yakola buli kirungi ky'omanyi wabulanga ku akawunti y'essente zaddukako ebintu byaddukako emirimu gyaddukako buli lwogeya takalirya n'omugeya emirimu gikuvaako ne giddawaani wattakalirya kati wali time egenda kutuuka Allah tabaraka taala wagambye nti wawudia alkitaabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi Allah wagenda okukuwera ekitabo kyo nga statement ogiraba wasaala wano nga bakulaga takalirya yatwala gundi badiru yatwala gundi yatwala balance zero bulagawo nabbi kyagamba nti nga bakukwata bakolaki okusala bakusuula mu biro ne bakusuddemu ate ekyennaku time era etuuka ebirungi bikuweddeko okyalina ababanja kubanga waliwo abagenda okugenda mu muliro mungu abakoleki abagiyo nga bamaze okusaavinga ekibonerezo kyabwe naye time etuuka ate n'ebibi byennyini gwe byewakola muno byeyakola ne babijjako ne babisuula ku ggwe anti ggwe ebirungi bikuweddeko naye lwaki lwa lulimi nagenda nga tugeya ate bufuuse bulwadde nga buviira ddala ku ttoopu kuffe ffennyini abakola ki abasomesa ate ne tutendeka n'abantu be tusomesa n'otuula wano n'ogeya munno bwe musomesa ate ng'oyogedde n'erinnya lyo nabo no bawulira oluusi oba olina kyonoonya naye nga tomanyi biki ebigenda okuvaamu ku lunaku lwaki lw'enkomerero bagambye ne bw'oba omwogerako nga kyomwogerako kituufu akikola naye nga taliiwo era oba okoze eki era oba ogeeza
baganda bange okugeya abantu bakutwala nti kutono wamu n'olugambo ebintu ebyo byonna obusiraamu bwabigoba si byaffe byabaki ezo enswalwa eswali z'abayahudi si zaffe kibiina kya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam era kyova olaba abdul quwa yagamba nti waqad qila sughra ghaibatu wannamimatu wakitahuma alkubra inda nasi ahmadi nti osanga omuntu omanyi waliwo oluusi lwe beesembesa hadithi ya nabbi egamba nti wama yuadhibani bikabiri wama yuadhibani bano abaali babanyabanyezebwa mu ntaana wama yuadhibani fi kabirin nabbi yagamba nti abantu bano abali mu ntaana babonyabonyezebwa naye ekibabonyabonyezebwa mu ntaana si kinene nnyo kakati beesembesa ekyo nti olugambo naye si kyeyali ategeeza si kinene kuggwe osobola okyewala n'okuuma olulimi lwo naye nga olugambo kinene nnyo n'okugeya kinene nnyo min alkabair kabira min alkabair olugambo ne ghiba n'okugeya era kyova olaba nti la yukaffiruha salatu wala sawmu eswala ne bwosaala ezifaanana zitya tezijjaawo ki kyewageeza munno okujjako ng'olwanye n'ogamba nti kakati Mungu ng'akuwadde hidaya kuba naye nabyo si byangu okugamba ogenda okugamba Sheikh Zubairi Sebigoma nti se kannageeza naye nsaba onsonyiwa Mungu aba yakuwa kiwudde naye ate ggwe ku akawunti yo otaddeko eya Sheikh Zubairi akawunti koze eki kugenzeeko emirimu egigenzeeko muyitirivu okiwulidde ate nga gijjo kale lwaki ogenda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga tolina mulimu gwonna nga ate osobola okukuuma olulimi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi ya Abu Huraira man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut bw'obanga okkiriza olunaku lw'enkomerero ne Allah tabaraka wa taala ng'omukkiriza yogera bintu birungi oba sirika omuntu osobola okusirika oba ne obeera mu afikaari oba n'oleeta emboozi ng'egatta bantu so si kubaawula fe umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne futuhaati ezo zolaba okuziwangula bantu kufuga nnimi zaabwe kubanga tebaatabulanga ba luganda lwabwe bana abasiraamu tebabatabulanga babanga omuntu omu ekyo nno ne kibaviirako okuwangula ensi n'ensi ezaali zikirimaanyi olwalwo ekyo ndowooza nti tekukyakisobola lwaki ennimi zaabuuka ffe tulowooza problemu yajja ne tulowooza nti omuntu oteeka okuwangala naye nga malayika ng'ate atalimba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama yantiqu anil hawa atalimba sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti kullu ibn adam osobola okubeera ne Sheikh Musa ne mutabuka ne tekitegeeza genda mulanga kuki tekitegeeza genda mulanga ku kazinda tekitegeeza mugeya tekitegeeza genda ng'omwogerako buli kamogo kaalina kubanga bannaye njagala okubabuulira teri muntu atalina kamogo mu nsi yali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bannabbi abakolaki naye abasigadde ffenna tulina akamogo ate nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagana okugoberera akamogo ka mumma okugamba tumulinde oyo alabika alina wakyamira tumulinde oba kituufu abeerayo ate obusiraamu ekyo wakigaana oyinza okulowooza nti oli mu ibada wallahi ng'oli mulibyo ate n'okujja akamogo n'okuba mu ddiro no mu public obwafulaani bwakoze oyina omusanga ate Allah tabaraka wa taala alina kyajja okuboneza kuno ku nsi hadisi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti la tattaba awaatul muslim temugezangako ne mugoberera obumogo bw'abasiraamu bw'abannamwe baganda bammwe omuntu bandi buuza oba nyinza okuba nga gyendaga kajja kubeerako abalala n'abakola kibula era osikiriza kubabuulira era gye tujja eyo kakati Sheikh kyagambye ayinza okuba nga waliwo omuntu gwe baatugaana okukolagana naye
ye muntu akola omanyi omuntu agenda okukola ekintu nga yeekwese ate gwe kiri mu buvunaanyizibwa bwe ng'omusiraamu okubikirira musiraamu munno kiri mu buvunaanyizibwa bwe okubikirira musiraamu munno ate bw'abanga mumanyi ate awo kisukka bagamba yajibu alaika antasturahu bw'abanga aseeredde mukole kuseerera naye waliwo abantu abamanyiddwa nga bo embeera zaabwe zakugenda nga yeyoge kullu ummati muafa ila almujahid omuntu agenda yeyoleka gwe nagambye nti ubaris bil maasiya amanyiddwa ye alwana naki alwana na kujemera Allah tabaraka wa taala kakati oyo ne bw'omwogerako ng'omwewaza abantu tekina mutawaana naye gw'olabye aseeredde kubanga abantu oyinza okumuntu ng'aseeredde nuga naye kanzireyo nabo bakikoze gw'olabye ng'aseeredde buseerezi tekikkirizibwa kumuswaza mu bantu amma bw'oba olina obusobozi osobola omuzza ebbali n'okola ki n'omugamba bw'aba nga takutuuseeko ki kibi tubadde ku Sheikh abuziza tubadde ku ki mujjukira we tubadde ku emirimu gyaffe ogiteekako ekikomera obutatuvaako security obutatuvaako kubanga emulimu gwo bwe gukuvaako chances z'oyina embi ez'obutayingira jjana zezisinga ki zezisinga obungi naye ng'ate osobola ozigira senga oba okuumya eki oba okuumya obulimi tugambye okugeya kubeera mu mpisa z'omuntu zeyeeyisa oba mu bubumbwa Katonda bwe yamukola oba mu ddiini ne bw'ogamba nti gundi oyo ali awo naye tasaala jjama naye nga kyogera taliiwo naye temunfuna obubi ate tekitegeeza nti gwe tomukolako ddaawo ekibi kumwogerako nga takola ki naye gwe okumutuuza n'omugamba ye fulaani omanyi tutomera oluusi oyinza okuva eri n'ogeya n'ogamba nti ajasani omulaba tasaala jjama naye ate nga ajasani avudde eri amaze okusaala n'alyoka ajjawa okiwulidde tupapirira ebintu kakati ebyo ebintu obusiraamu bwatugamba okwekenneenya n'okwewala okugeya kyetugambye nti man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ate kambabuulire okugeya kubi nnyo naddala ng'obadde ogeya omuntu ali ku top ogoya amiiri ogeya omukulembeze akutwala ogeya omumanyi era kyova olaba ebyo byonna ebyo zoolaba ebyo kwekalakaasa biki bavudde ku bugundi lulimi kugeya kakati gw'ojja geya kinveeko nze nkitwala ewalala buli omu yamukola ng'ayina engeri gy'akola ki gyakyamukamu kigende n'ew'omulala kituuke ku oli atalina bureeki akyogere abantu beekalakaase bave ku mukulembeze bw'bava ku mukulembeze omusaayi guyiike olaba bw'olese purobulemu awo oba ogeyezza omumanyi omaze okumugeya atudde wano ttaka liri amuyisaamu amaaso tayagala kuwuliza naye nga tabyagala akola kife ate tulina purobulemu ate esaasaanya ennyo muffe era abasiraamu buli omuntu lwatuula wano gw'olina nsobi ate ensobi byayogedde byonna ebirungi tobifaako wabula gw'okola ki oyogera ku nsobi bannaye mukkirize Allah tabaraka taala yatugamba okuba abenkanya aya egamba etya shekhe mu suratu maida ya ayuha alladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhadaa bilqisti wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu adilu huwa aqrabu littaqwa omuntu oba osobodde okumwogerako nti Sheikh Abdul Basi ye mukulembeze waffe oba osobodde oyagala okumwogerako ekibi
lwaki tomwogerako kirungi? Allah kyagamba nti ya ayuha alladhina amanu, nti abange mwe abakkiriza, kunu qawamina lillah, mubeere beesimbu ku lwa Allah jalla jalaaluhu, shuhadaa bilqisti, nga mwogera bya bwesimbu na mazima na bwenkanya. Shekhe, ne mu basajja abo abatali basiraamu tukubirizibwa okuba abenkanya gye bali, tukibirizibwa okuba abenkanya gye bali. Era Allah tabaraka taala yeri ettaka lyagamba nti inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah tabaraka taala ayagala ki? Benkanya. Sawa usimukkiriza oba mukkiriza, kasoba nga wenkanyiza Allah gwo gwakola ki? Nze waliwo abaami mbakolera bamaanyi batunda byakuzimba, naye omwami yaŋŋamba eddiini yammwe yansobera, si musiraamu, eddiini yammwe yansobera. Nyina haji omu yandyaza amaanyi, n'omulala yandyaza amaanyi, bwatyo nga bwakola ki? Bwaŋŋamba n'omulala yandyaza amaanyi. Akawunti yange bw'okisula mu basiraamu be bakoze eki? Eddiini yammwe ekibi mulina ke mugamba, gwe oli seeka, mpulira bakuyita seeka, mulina ke mugamba bobba omukafiri oba tobbi. Subhanallah, ani yagamba? Nemugamba nti ye muganda wange ng'ogedde ekintu kikulu, obubbi busigala bubbi. Musiraamu si musiraamu kasoba ng'okoze eki? Ng'obbye. Era ekyo yakigamba yakulu nti boogera abasiraamu nti no kasoba ng'obbye atali musiraamu oba okoze eki? Kati eyo sisitemu owulira ebigambo ebivaamu abantu bye boogera nti anansanga omukafiri. Katonda mwenkanya, era kyagambye nti inna Allaha yuhibbul muqsitin. Katonda ayagala baki? Bwe weetegereza aya eyo engeri giyakkamu waggulu eri etandikira inna Allaha la yanhaakum an alladhina lam yuqatilukum fi ddin an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Abo yali ayogera ku bashiriki. Wa tuqsitu ilayhim, n'okubenkanyankanya. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah tabaraka wa taala ayagala ki? Benkanya. Ate kuŋŋamba otya nti okubba atali musiraamu oba tobbi? Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah wekitiibwa kyagamba nti wala yajrimannakum shananu qaumun ala alla ta'dilu adilu huwa aqrabu littaqwa. Tebabalimba oli n'ava eri n'abalimba mu bantu abayitirira mu kujeema nti temuteekwa kwenkanyankanya. Nedda, Allah tabaraka wataala agamba adilu mwenkanyenkanye, huwa aqrabu littaqwa. Okwenkanyankanya ojja kuba osembedde okutya Allah tabaraka wataala. Ntegereka baganda bange, emirimu gyaffe okuba nga tugiteekako security, tulwane nnyo okuba nga twewala tufuga ennimi zaffe obutavaamu bintu bigenda kugeya bannaffe. Ate tumanye n'ebirungi abantu bye balina, tetulondoola bibi by'abantu bokka. Ate Allah tabaraka wa taala olaba ow'ekitiibwa kubashiriku bennyini. Aya neegamba nti wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha abaana wallahu amarana biha. Naam, aya mujuulidde bwegamba bwaba abashiriku bwaba bakoze ensobi yonna mu bigambo bino, baleese ebikolwa ebibi byonna, bagamba bino twabisanga naki bakitaffe, ne bagamba wallahu amarana biha. Ate Katonda yabitulagira. Awo Katonda yali baddamu nti abo tebalina kigambo kyonna kibayinza kwogera kituufu. Yali baddaga tebalina kigambo kyonna kyebakola kibayinza kwogera kituufu. Naye olw'obwenkanya bwa Allah tabaraka wa taala yakarra kino kyebayogera, yanyweza kyebayogera nti wajadna alaiha abaana, nti kino kituufu, ekyo kyemwogera kituufu, bakitamwe mwakibasangako. Olw'obwenkanya bwa Allah tabaraka wa taala, Katonda n'abaddamu ekyokubiri nti Allah tabaraka wa taala inna Allaha la ya'muru bil fahsha. Allah n'abaddamu ekyokubiri kyebayogera ekikyamu nti ekyo mulimba ekya Allah kyemugamba nti wallahu amarana biha. Allah tabaraka wa taala ayinza kulagira ki? Kola kibi. Mulaba bwenkanya bwa Allah tabaraka wa taala obwabukola kuba ki? Naga
mwogedde mazima ekyo mwakisanga kuba kitamu n'ekino ekyokubiri mulimbye naye yali badde avaayo jumula n'agamba nti byotumira kimuyinza kwogera kituufu oyo Allah tabaraka wa taala obwenkanya bwobweya waggulu naffe ku bantu abatukulembera ku basomesa baffe ku bantu bonna betwesiga ku muntu munno gw'oliraanye gw'obeera naye ku buli omu ku mugandawo ku taatawo ku kojjaawo manya ekirungi kyalina ekyo lwana nnyo kyoba oyogera naye kuba onootambula n'ekibi ng'ekibi ekyo kyokola ki kyogenda otambulirako nga kamugo kogenda osaasaanya gundi bwati tulina obuzibu waliwo abantu nga oba beetendeka oba bakola ki ng'anoonya gaguddewo naakusanga oli kubye gano gawulidde naye nga tamanyi nti yeesombera ki yeesombera bizibu gano wagategere n'ayogera buli kimu ne bibanga enkuba ekiwulidde ate nga batujja okulaba eyo mu maaso tuli batufunye chance era ensoma ku bintu n'okutuula obutuuzi abantu abo bali aboogera ku bantu si kirungi nabagambye nti obusiraamu bwatugaana okugomerera akabonero ka muntu kwa musiraamu munno era ne bugamba mani tatabba awrata akhihi afdahu Allahu fi dari jawfihi aw fi dari ummihi omuntu yenna agoberera akamugo ka muganda we wekitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda muswaza mu nji ya nnyina nze bwensituka wano nga njagala kutyobula kitiibwa kya kayaaya ku nsi kuno Allah tabaraka wa taala nsasulirako ebifaananyi mujja birabo oba mubirabye teri kikutisitusa teri khutuba teri ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasituka mwalowooza abono nefe tebaaliwo n'atandika kwogera ku mwono nefu ng'anyiga linnya lye kama mabaalu qawm banne mubadde ki ne kati ffe olwaleero mulowooza lwaki tulina ebizibu ebingi ebiyitiridde ffe bennyini khairu umma ffe ekibiina ekirungi twava ku mulamwa tuli ku byaffe apasi ensitukawo ntuula wano netandika okusomesa nga nnoonya linnya mungu ankiririza ekintu ekyo n'omulala najja nga anoonya linnya ate nga erinnya likole ng'olikola ku lulwo ate nga ndikolera ku Sheikh Siraj nga gwenjogerako kino gwenjogerako kino kyova olaba abalongoofu abatusooka batabe bo enkola yaabwe bwamugeyanga nga yeeyanza omulimu ahlan biamali nansanyusa okulaba omulimu guno gwesikoleredde kiwulidde masikini ate oyinza okuwanga neswala ze wasaala temwali buluŋŋamu nga wasaala nga birala ate zenyewe zebakola ki zebatwala ennungi zebalondamu ate ezalinnya mu kitabo wasaala wano zero baganda banye tufuga eki ennimi hadithi ya Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu mpanvu tufuga olulimi eno gye yatandika ng'agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti akhbirni an amali yudkhilni aljanna wa yub'adni anin nar nti ya Rasulallah manyi basahaba babairanga ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga baagala nnyo okumanya ekina ffe tunoonya bina ffe tunoonya ebyo twagala nnyo ebyokugeya oli n'agamba nti seeka bagamba tamubazi tamusaasi simanyi tamusanyalaza masikini amukubye tamusanyalaza byonna ffe byetwagala era mbabuulire bw'oba oyimiridde kubuulira ono erimu eno ey'okubuulira nga toleese eno yakuba ku nnyama subhanallah naye tulwane tukole emirimu naye tulwane nnyo tufuge ennimi kubanga okukuba ennyama kyennyini nze simanyi nakyo kitegeeza oyinza okukuba nga weekuba nga naye tomanyi eddiini baganda bange mbabuulire okusinzira bwe tuli n'ensomesa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ffe tuli bweru bwetutaanoomoosa embeera zaffe
eddiini totambulira ku munno. Temunfuna obubi nti ŋŋambye ntobuulirira muntu akoze kikyamu, ekyo kirungi, naye era nakyo twakiraba olina amakubo g'oyitamu okumubuulirira, si kuva eno ng'omulandukira mbuzi gwolaba bwotaswala simanyi biki kakati ebyo sayidi eyo. Ebyo si eddiini eyaffe eya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'adh ibn Jabal abuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndi ku lulimi olugeya nti mbuulira omulimu, senga mba ngukoze nja kuwona omuliro. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamuddamu obutagatta Katonda n'okusala, hadisi mpanvu. Ne ku nkomerero yamugamba nti ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulliha, naam, nkubuulire kabaka w'ebyo byonna. Mu'adh ibn Jabal n'agamba ya Rasulallah, yembuulira. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'akwata ku lulimi n'agamba kuffa anka hadha, luno lwekuume oba lwekomeko olulimi. Mu'adh teyekitegeera n'agamba ya Rasulallah, a inna lam akhadhuna bima natakallamu bihi, kyogamba obwanga mubaka wa Katonda ne bye twogera Allah tabaraka wa taala agenda tuvunaana nabyo. Mutegeera kyentegeeza, Allah agenda tubala nabyo. Mu'adh ibn Jabal n'agamba, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh ibn Jabal thaklatuka ummuk, simanyi abo bakivuna batya naye maama oyo yakuzitowerera bwereere, oba tonategeera kintu ekyo. No? Maama oyo yakuzikola ki oba tonategeera kintu ekyo. N'amugamba nti olowooza abantu abagenda okuyingira omuliro, abantu bagenda kuyingira omuliro ng'ekibayingiza omuliro ki? Ennimi zaffe ze zigeya, ze zitwala eŋŋambo, ate ze zerabira okujjukira Allah tabaraka wa taala, dhikirullah. Abantu nabbi agamba nti abantu bagenda okugwa mu muliro omwo okubuyingira ku byenyi byabwe nga teri kirala kyonna. Yakiyita haswa'id. Haswa'id byebintu ebikunguddwa, tebagenda kuyingira muliro okugjako nga kibayingiza omuliro. Ennimi zaabwe zibayakola ki? Zakungula. Baganda bange, mu njogera yaffe, mu nkwatagana yaffe, mu bintu byonna bye tubaamu, tufuge ennimi zaffe eri bannaffe, tusobole okuteekako olukomera ku mirimu gyaffe gye tukola, tutuuke ewa Allah tabaraka wa taala ng'emirimu ogirina. Allah tabaraka wa taala ayinza okukusonyiwa ku mirimu gye wakola ki, ekyakulema okukola senga omwenenyeza. Naye ate eyo olina gyonziza naye nze kyemmanyi olina gyonziza, wabula nze kyemmanyi kyensomesaako kyenkugamba nti gwe fuga lulimi lwo. Fuga ki? Ebintu byonna ng'ebikyamu bikoleddwa kyogerwako, kyenagambye Sheikh nti tekitegeeza nti tebamugambako. Omugambako naye waliwo amagezi g'omugamba g'okozesa, kubanga naye muntu aba akoze eki, aba asomezza. Ekigambo kubikkirira kye nabagambye kitegeerekeka, naye okubikkirira kiba kitegeeza waliwo akirabye. Akirabye oyo yennyini ateko kikola ki okusinga okuddaawo
nga kyogerwako wano kyogerwako wali ate eri nga takola ki omuntu nsobi gy'aba akoze naye ng'ate senga Asani Mabirizi yasoose okumanya obukendeevu bwange kiba kirungi nambikirira nga tannagenda walala najja nanteeka ku ki nanteeka ku kubuulira okulungi basi nno wano wasobezza abakozi boti ne boti ne walikoze boti ne boti ate ne sibuulira walala oba ntegeerekeza biseeka ekikulu kya byonna kufuga ki owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agamba suratul Hujurat Abdullahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ويجتب الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا مبيتا أوكرزا اجتنبوا كثيرا من الظن مبانين يؤموالي okulaba omuntu n'omulowoleza nti yateekwa kuba ekyo نعم كثيرا من الظن okumulowoleza ennyo inna ba'da adh-dhanni ithm ebimu ku byolowoleza ebintu oluusi biba si bituufu gwe ng'omulowozezza mumaze n'omuleetera ebizibu abantu bamuggyemu obwesige ate nga ku nkomerero mulyazaama teyakola ki just kulowoozako wala tajassasu temukettagananga wala yaktab ba'dukum ba'da temwekeyangananga ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu mwagala mumwe oli alya ennyama ya muganda we nga mufu fakarihtumuhu ekyo kintu temulaba nga kitamu oba mukyetamu kibi nnyo owekitiibwa nabbi Allah tabaraka taala bane Qur'ani eyo ejjudde buli balaa guwulira bwaleeta okugeya n'akuliraanyisa neki n'okulya ennyama ya muganda wo ng'afudde gwe kikugira mu magezi toyinza okukwata akagirita n'otandika okusala ennyama ya muganda nga bw'olya ng'afudde naye gwe omanyi lwaki Katonda yakigatta ekyo kino n'akifaananya na kino Naam lwaki yakigatta kino n'akifaanana kino kubanga gwe gwogeyezza taliiwo tasobola kwerwanako munfuna kiringa omulambo bw'onookukwata n'otandika okusalasala tekusobola kukola ki fakarihtumuhu gw'olaba kijja mukitamwe mukirabye okugaba bwe kuli okubi akuddidde oli ku muganda wo yafudde okwasa akagirita otandise okusalasala gw'olabanga kino ekinene ennyo kino kitono akhir karim oba kino kyalibadde kitono kino kibe ekinene ennyo naye akireesa gambye muganda ogwo omukwata n'okusala ng'afudde tasobola kwerwanako osala busazi noono gwogeya nga taliiwo naye tasobola kwerwanako kuzanaga nti ekyo saakikola oba ekyo kyali bwekiti banne ekyo nenenya wa Katonda ate baneetugeya abantu nga neyenenyadde newa Allah tabaraka wa taala gwe ngo gw'otambulirako gundi omulaba yakola bwati ne bwati ekintu kyabwadda Katonda ye yamubikira n'amuleka kati gwolemeddeko kyova olaba nti man tatabba awrata akhihi afdahu Allah fi dari jawfihi fi dari ummihi gobogobera akabonero ka munne Allah tabaraka taala ku nkomera ate kukuswaza ono ku nsi fakarihtumuhu mukikole ki tukitamwe bwe lubanga olulimi lwaffe lwamanyiira buli wojjukira gamba subhanallah kubanga kati yenkola ate abamu batyo byogerako kubanga gyemize nene omuze ne bweguba ogugwo nga Allah yalagira gwogereko Allah tabaraka wa taala akole ki owonye abantu bangi nawe wennyini kiyinza okukuyamba n'okola ki
n'okivaako bano bakama baffe betutambulirako abamanyi abamanyi abatusomesa nabo benyini batutendese mu bintu ebyo kuba abamu nabo benyini bekola ki beemirira emimbali nga bwendi wano naye nayagira ku munne bwaba bakitutendese ekyo ekintu tukirwane tukyejjemu ate nabo benyini tetubageya kubanga bw'oba ogeyezza oyo omunene bamweta batya omumanyi asomesa abantu emirano n'asomesa abantu oba omukulembezi yenna abantu bayinza okusaalaja bayinza okumuvaako ate ebizibu ne bijja n'oyoba nga oyongedde bwongezi tokoze eki tolongoosezza baganda bange ebyo byonna biva ku ki ku lulimi nakyova olaba nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya abi musa al-ashari yagamba nti omuntu yenna man yadman li ma bayna lahiyahi wa rijlaihi adman lahu aljanna omuntu yenna simanyi nakyo tugenda kukola nawulidde omulokole nga vunula hadisi kagivunula oba yagisomye mu luzungu oba yagisomye muki naye ngaagivunula ezivunula abantu abo bo bati abadda ku ddiini yaffe gwe nawe omusiraamu yini bwewawulira nga atandiseeyo lwaki obeera waali abo bwe yatugamba okuviira nawudde nga vunula hadisi eyo ti omuntu ampa ekiri wakati w'ekirevu kye n'amagulu yabadde avuma ng'alumba lwa hadisi naye gona ne volume mweri eri mu Bukhari simanyi eri mu Muslim kati n'owulira nabbi yali agamba mabaina lihiyai ekiri wakati w'ekirevu kye yali ategeeza sallallahu alaihi wasallam olulimi man yadman li omuntu asobola okufuga okunfugira banemukkirize nabbi jaa rahmatan lilalamina yajjanga kyakusaasira eriki era kyamukwatangako nnyo omuntu okufa nga si musiraamu abagamba omuntu okufa nga si musiraamu bamuyisaako ejjanaza y'omuyahudi afudde bagenda okulaba nabbi akyuse anakuwadde yahudi yafudde ne bamubuuza nti ya rasulallah innahu yahudi yo yafudde muyahudi onakuwalira bwereere n'abagamba nafsi ogwo mwoyo aflatat minni ila nnaari gunziruseeko nze nayina gundi yagwo okubanga teguyingira muliro naye gunziruseeko gugenze mu muliro kimulumye nemwemwina nekimukozesa wano nti allah musanyuse n'omuliro simanyi oba mukiinako obujulizi oba kyammwe allah yakolaki omuntu naafe oluusi aba musiraamu munnammwe tomanyi bwe yafudde mwina ekigambo kyemukozesa ekyo nti allah musanyuse n'omuliro sikiwa nkinoonyeza naye kikyambuzi basheeka bano baba bakifunye banakimpa naye nga mutuufu si nkola ya nabi muhammad sasa bw'abanga alabye omuyahudi feesi n'ekyuka n'anakuwala ng'afudde omuyahudi allah tabaraka wataala gwe yayogerako n'agamba latajidanna ashadda nnansi adawatan lilladhina amanu alyahudi abantu abagenda okuba abasinga okuba nga tebaagalira ddala basiraamu abayahudi nyamulabye ng'agenda kufa ate n'anakuwala afudde sole agenda kuziikibwa nagamba nafsi ogw'omwoyo aflatan minni ila nnaari guntoloseeko makulu kigambo kyange tegukiwuliriza tegukikutuuseeko gugenze mu muliro kyekimuluma ateegala allah tabaraka wataala kyagamba ti wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin gwe muhammadi saa sallam titukutumanga illa rahmatan lilalamina alamina byebitonde byonna oli musaasiza eri abitonde ki yagamba man yadmanu li ani ankuumira ma baina lihiyaihi ani ankuumira ekintu kyo kyennyini kyagamba gwe nti ani ankuumira nze nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ma baina lihiyai olulimi lwe n'ekiri wakati n'obwereere bwe admanu lahu aljanna
garanti mukakasa jana jagikola ki hadisi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu na oyo nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama rahmatan lil alamin ebintu ebimu nze mbagamba ng'ebyo nti Allah musabise no muliro tulwane nnyo tusirike bwe tuba tetulina kyakwogera tugoberere nabbi Muhammad sallallahu kiyatugamba gudini togitandikanga usina yiyo edini ya Allah teri open buli muntu agikola ki buli muntu agiyingira tolina buyinza gana ayingira tolina buyinza bonna obuyinza bwo Katonda yabukulaga yagamba bayite kyekikufula special oba oyagala okuva mu bwa special bwo kola kyokola ki tolagira kuntum khayra ummati ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mumali special muri banjawulo kyekitufula okuba special teri kirala naam kyekifula okuba baki abenjawulo nabbi agambye mukuumire olulimi lwo omukuumire naki n'obwereere ekyano ojja gifuna ewa Allah tabaraka wa taala kubanga Allah gwe yakola ki gwe yatuma baganda bange tukuume ennimi zaffe bwe tulaba bitukaluubiridde tusirike andi kufu anka hadha alukwatako n'agamba luno wefuge Muadhi yakitegeera mangu n'agamba n'ebigambo byetwogera ya Rasulullah ogamba bigenda tuvunaanibwako n'amugamba nti abantu ekimu ku bigenda okusinga okubayinza omuliro nini hadithi ya Sa'd bin Sa'd radiyallahu anhu naira eri mutafaq alayhi agamba ayu muslim khair muslimu kyo mulungi yoyo man salima almuslimuna bilisanihi wa yadihi barakallahu fikum omusilamu omulungi lwaga nti omusilamu takaliya wa mulembe yogera na mkafiri eyo tujja kutuukayo kubanga edduwa sigimanyi gyogenda okusabira omukafiri tujja kutuukayo etteka lirya controversial nnyo kakati tujja kutuukayo simu akati omusiraamu omulungi yoyo abasiraamu gwe bawona olulimi lwe amakulu nga si muvumi si mugeyi si wa lugambo bwe bamala okuwona olulimi ne bawona n'emikono gyo toli mukubi byadi oyinza gasaasaanya kagamba nti WhatsApp oba togezeseko oba ogeza era WhatsApp yo luba lulimi tomanyi aya egamba nti egamba etya aya inna sama walbasara walfuada kullu ulaika kana anhu mas'ula n'omukono weguli alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ako kagundi kagenda kwogera olaba era omukono wegufulumiza ne guyita ku lulimi wa tukallimuna aydihim omukono ne gwogera wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun n'ebigere ne byogere ki kye mwakola kale ssebo toweereza WhatsApp n'ogamba nti
maze okukola security ku lulimi lwabwe awo nno nabadde sikategeredde luli naye amazima era obulaani eya Suhaid bin Saadi egambye omusiraamu omulungi y'omusiraamu abantu gwe bawona olulimi lwe n'omukono gwe ka WhatsApp ndowooza okawulidde omukono gwo nga tegutayipinga bintu byakuvuma bantu ni kalaamu awe eyingiddewo si mukono era kwegugira kati sebo kukugeya tolina wokola ki wonera naye nga maliriza olwo ekintu ekiyinza okujja ala sabili nasah naye ekyo kitera kuba ku bakulu batwala oze ewa Sheikh Musa n'omugamba nti njagala kufuna irimu naye ani anansomesa nze mbadde negundi Sheikh Musa engeri gyaba mukulembeze wafu ababasiraamu ekigendererwa ffe ebizibu byaffe abaabimanye ayinza okugamba Abbas ali bwati ne bwatalina time Sheikh Musa nga yakola ki kize mu kiseera kyakola kyakubuulirira nagamba kyokka Sheikh Abdul Basit oyo ayinawo time ate n'ebintu bye bivaayo bulungi nze ngamba waaligenza wa Sheikh Abdul Basit Abbas oli baba tebamugeyezza ono mukulembeze abamanyi wikinesi zaffe olwa hadithi ya Fatima binti Qais radiyallahu anha yayagala okufumbirwa naye yalina abasajja basatu bonna nga baagala mukola ki kumuwasa omu yali Usama bin Zaid radiyallahu anhu bonna basahaba omu yali Muawiya bin Abi Sufyan omulali Abu Jahl bonna baki ajewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amusaba magezi ya Rasulullah bin sobedda basajja bonna ndaba balungi naye bonna nfumbirwe kaani ala sabili nusr jukira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabatwala yamanyi buli omu weakness ye ko bajimura opera atitagamba ono ku campaigning oli mulala tatwala tabafumbirwa wabula amubuulira nti senga naaba abigumiikiriza tewali mutawaana agende ne gwakola ki era yamugamba sallallahu alaihi wasallam ng'agamba Fatima binti Qais nti yaa amma Abu Jahl fadurabun linnisa alimu akati akagogo bote bakubanga nga mumwenga bwe mugamba nga bwe mukuwa omukazi yenna no face n'ojonoona abulekwa mutwala akagogo alimu akagogo akugamba alabe obona okola ki gwe obona okigumira no problem kyokka Muawiya fasaluk la maala lahu Muawiya ayinamu obuzibu omukazi talina omwayina n'abalala ate n'akasente sikamulembe nkehe Usama nze ku magezi wadde oyagala kuba magezi walifumbidde Usama olaba bwabogeddeko bali naye abogeddeko si mu bubi si mu kugeya wabula ono yajja amwebuuzeeko ng'alina amagezi amaki nabwe kito bwe mba nzizeewo bwana Hassan nga nkwebuuzaako omwana wange bagenda mugaba gw'omanyi nogamba gundi oyo alina bukinesi bw'atyo nze ndaba waali mulese oba togeyezza bw'obanga ogiina bw'obanga ogimanyi va ku bino by'owulira ku street kubanga nabbi bino byeyayogera byonna yali abikola ki nembibuulira abo anti kakati kyegambye ala sabili nasr nabbi yali mukulembeze ate ono yali amubuulirira naye kyegambye niya nabbi teyali mbi yali nti senga ono asobola okubigumira kubanga era abeera kufumbirwa Abu Jahmi yalisanzeeyo akago newa Muawiya yalisanzeeyo ki kuba nabbi yali abimanyi omanyi nabbi yali mukulembeze ng'embeera z'abantu zonna azimanyi
nfunika kakati ate gwe bw'oba obuyongeddeyo ate kati awo gwe oba okoze eki anje nga okagamba sekase bali mukulembeze ng'ogundi alina akagumogo ekyo nakyo tekirina buzibu mu mpisa z'okubuulira oba owadde oli ekitiibwa nti alina omubuulira balina kuba mulefu eriko waggulu omusiraamu alina mu bizinesi oyinza samugamba bino nga n'omusiraamu n'omusobola nandigezeeko naye n'omusiraamu nagenda gamba nakola omusiraamu namukosaakosaamu okombyemu nonyo yaliseeka naye ngamba wakoze ensonga watawangamba kubanga gamba obusiraamu alaba nga kiyinza okusa abasiraamu kale tugamba nga nzali olugina naye tesaasaana obusiraamu alingamba kalina akamugogo kanyo nyesa okubanga kakumuwala ate wanteeka naye lugwamu kati ate kati bwekiŋambye okubanga maze kunyunya mukuntuuse nagamba singa kinnambula bulungi nagamba tekibaamu yafanga okugeza kati kulongoosa wakati kati nafu olumu ebintu ebitukola naye nga naye olimanyi yakulongoosa ogamba nti obudde wakukyogera ogakambeeko nange kati kyembategeeza gamba tugezeza kulongoosa tukola mu bintu zasimana obulugeza kati okukakkanya kati naye allah nyo ayinza kitundu ayinza okubuza ate eno sekakola bwatya nekatikonawo nyo ebyo tumanyi tukokyogereza tu siyakulongoosa kati olwasanza abasajja ngaekubanga liwa omusajja niwaliwo omusajja mwe mwategedde ebide ku gundi mwenye mfudde ku gundi kati toli kulongoosa lazima osasanya muti nakuwa musiramu seka oli mutuufu naye era wali engeri gye wali okulaganyeko naye n'ofuna obuzibu ono wali omugamba kyekimu wali omugamba nti nze nakolako naye tebyantambulira bulungi n'agenda ng'akitegedde era kyekiri ala sabiri nasru kubuulira n'enniya yakubuulira ffe ebiseera ebisinga ogenda w'omuntu ng'oyagala kwonoona Seekazubayiri asigale nga takyajja wantu wonna naye bwe kibanga ekyo gwe wakolagana naye sente nezikola nezeekyanga kakati bw'oba wakolagana naye sente nezibula kyali kirungi n'omukola kino omuganda nakolagana naye kyali bwe kino bwe kiti awo gwoba oyogedde ekituufu ekyaliwo ng'ate otangira ono butagwa mu katego gwe wakola ki kewagwamu ekyo si kiri muganda wange kati ndowooza na alaikum salaam andi hadisi yaffe bagivunudde wangi nze ne ku kyemmanyikira kitono eyembeera bwetyo yemu Katonda gye yatugaana okwegatta n'abantu abo kasita olabanga batandise okujeeja eddiini yaffe awo wennyini bw'osimbulira n'ovaawo olwange okiwulidde kubanga kakati olinze engeri gye namuwuliddemu oli yabadde nga avuma buvumi kawudi oba gwe wakampadde oba ono muganda wange waliwo yampaddeko nenkawulira naye nagenza okulya nga saagala nakkalukolaki kamalako kuba nawulidde ng'avuma bubi talina kintu kyonna kyakola ki kyayogera kituufu kuba yavunudde hadiisi eyo enzivunula gye yagivuunudde ng'olabira ddala aliko ekikyamu ku kyakola talina kigendererwa kirungi naye abo abantu embeera ng'eyo bwetyo tuyinza okuba nga tusobola balwanyisa ku mbeera nga bweri naye nga abaviiridde n'obaleka ne bawugana bokka asinga ffe tujja biterereza eno ewaffe
muzikiti gyaffe inshallah. Bazigadde kirungi shekhe angambye onagobera nnyo ye Kampala angaye bazigadde kirungi nnyo naye nga bwe tuba tulina engeri gye tuyinza okulopamu ffe ng'abasiraamu saidi yaffe ebintu ebyo butabaawo kubanga nze sikiwa omanyi ffe n'eddiini yaffe yennyini naye ffe y'obusiraamu yatugaana n'abantu abo bavuma owulidde yatugaana abantu bakola ki ate natugaana n'okuvuma ebintu byabwe ebyo kuba ekinaavaamu bajja kuvuma Allah waffe jalla jalaaluhu bamuvuma seeka muhawara mulimu oluusi nze waliwo gye nabangako naye ng'oli tavuma busiraamu nga asoma bintu ne bamutereeza engeri gye bateeka okubisomamu banabali bavuma buvumi naye ono bono namuwulidde avuma buvumi yayogedde ebigambo nga bwagerege yabadde mu gundi temusaana biwulirako wangi ate tumusabira dduwa kubanga ne kumuganyako abakafi abamusumbu twebuuza mu dduwa zebasaliranga zaali zibanyika mu muliro ezibongera oba zibalunga kati kyembadde ngamba singa ffe abasiraamu tukitwala tutwala omulabizi waffe nabibwa alitegeera kutunga nefezo zonna nonyako nesenka omu ngaasaba Allah nga omusajja mulamulagamba saba Allah ate olimumu wa hidaaya nawula senka omu nga seeka mu manene okojoyi nga agamba nti saba Allah asajja kumweka wa hidaaya okwokya omuliro abadan abada yekibyaffe naye nga ati oli seeka yawa amasa webeera seeka mumuzituma nedda ffe tukulamula amaanyigo okusinziira ku byoyogera inna akramakum inda Allahi atqakum bw'oba oleese ekitakufuula mutya Katonda kubanga yedduwa eyo si yaffe dduwa si yani si yaffe. Ekyokubiri shekhe ku nsonga y'ono nti ali omu yekka omuntu ebigambo bye bwe bitazibwayo ye mubaka sallallahu abasigadde bonna ne wabeera mufuti ne wabeera ani bw'ayogera ekintu nga tekiri mu Qur'an oba ne mu Sunna kimuddizibwa kyekigambo kya Abu Hanifa nti kyeyagamba nti man lam ya'rifu dalili fala yufti bikalaami omuntu atamanyi bujulizi bwange tagezangako n'alamula n'ebintu byange tulina ensobi oluusi kati ng'ekyo kati tikiriko bujulizi oba oli waddembe ng'akyogedde n'omubuuza obujulizi ti nabbi yakikolako bano abasajja abamanyi nabbi be yatenda omuleme gwabwe nti nagwo mulungi khayre qarni fuma alladhina nti nagwo mulungi kubanga ogwaffe mashallah Allah yamanyi naye ogwo ogwaba Abu Hanifa baani bw'abanga akugambye nti bw'obanga tomanyi bujulizi bwange togezaako n'olamula n'ekigambo kyange kinakola kinayogera n'agamba kubanga ffe tuli bantu olwaleero nja kwogera ekigambo ate ekyankikola ki ate ensobi naye yesaasaanye mu ffe omusanga wallahi olinaga shekhe yakimala nga shekhe kyamala ekintu ekyo bw'aba yakimala leeta obujulizi yakimala tuba twagala buki tuba twagala bujulizi ebyo byokumala tebiriwo mu busiraamu amala ye Allah w'ekitiibwa ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otereeza ebyo bannaye obusiraamu buno ddiini yesinga obulungi naye erimu ebigezo bingi olw'okuba ayo sijja genda ekibuuzo kyange
tuyinza ku musomo gwobaddeko ogwogera ku bantu tulina munafiwa